Abatuuze basattidde oluvannyuma lw'omwana okugwa mu kinnya kya Kabuyonjo mu kabuga k'e Kyotera mu disitulikiti y'e Rakai. Ekinnya kino kibadde kyasimwa kyokka ne kitazimbibwa nga bannannyini kyo babadde basaako ebibaati ebikadde, omwana kwalinnye n'aggwayo mu buwanvu bwa fuuti ezisoba mu 35. Omukyala abadde ayita okumpi n'ekinnya kino yawulidde omwana ng'alajana ng'ayita maama we n'akuba enduulu, olwo abaddukiriza okubadde ne poliisi y'e Kyotera ekulembeddwamu agikulira Patience Baganzi ne batuuka okutandika okusala amagezi okutaasa omwana ono abadde alajanira wansi. Nemusanga nempulira omwana mu kinnya ng'akaaba, kati bwe ntunuddeyo bwe nti nempulira ng'eddoboozi livaayo mu kinnya nga lya mwana ng'ayita maama, nenziruka n'epita banneyiba baliraanyeewo ne mbagamba ne mbategeeza ne tujja ne tukebera nga kituufu omwana gye yagudde. Poliisi n'abaddukiriza ebisoose kubasobera ku ngeri ki gye banaasobola okukozesa okutaasa omwana ono abadde akabira wansi mu kinnya okutuusa omu ku baddukiriza lwe yeewaddeyo n'asibwa emigwa n'akka wansi, olwo abalala babadde waggulu ne basigala nga bamuwaniridde okutuuka wansi gy'akwatidde omwana n'amusiba mu kiwato, olwo ne batandika okubasika bombi okudda waggulu. Omwana agiddwayo ng'akyali mulamu n'akwasibwa nnyina ayita abadde akulukusa amaziga. Oluvannyuma omwana ono anaaziddwa n'ateekebwa ku kabanga lya poliisi n'atwalibwa mu kalwaliro okwekebejjebwa. Jakuli ya poliisi y'e Kyotera Patience Baganzi asiimye abantu okutaasa omwana ono mu budde nga bayambako poliisi mu kino. Tufunye ekikangabwa okuva ewa maama w'omwana aleese amawulire nti omwana yagudde mu ttooyi. Nambiro tugenze n'abatuuze ne tujjayo omwana. Tali bubi nnyo naye ate era n'embeera si nnungi nnyo, tumutwala mu ddwaliro. However, nvumirira balandiroodi n'abantu bonna abaazimba amayumba, toilet ezo eziba zigize okuzireka nga ziri open. Senga yali ekavaringa bulungi toilet eyo twandifunye kizibu ng'ekyo. Wabula alabudde abazadde balina abaana abato okubeerindanga n'okwongera okubakuuma okwewala obubenje nga buno. Ono era alabudde abasima ebinnya ne batabizibwa nti baakuvunaanibwa singa abantu banaafunirayo obubenje nga buno. Abantu ab'enjawulo boogedde ku njege eno ebaddewo. Nga tuve ne batugamba omwana agudde mu ttooyi, tufuna emigwa okudduukira okutuukawo ne tutwala emigwa n'amadaala, tugezaako okuyungayunga tufuna omuntu ne tumuserengesayo n'amugya ne tumusika n'amugjayo. Tazamudde mu ttooyi kwe kuyambako ne tuleeta emiguwa ne tumusikayo. Lutabi Pasco ku WBS Ekyotera.